Ebyamagara mbikibwa Kazire Health Products. Ninkutangira program y'Ebyamagara ninkuramusi abantu wasibota ndicho butunzi Charity omuhereza wa program eji kandi aba Kazire Health Products ni barakutosiyaho program eji barakutamaka sente kugira ngo yegumeho umwabazi yo gunsa kwantuganira ahamaino omubaana abana bitu bagize ubundi okora kwa mino kutari kwetegereza obunde bize birugahikaho gwayine kuba nagamera ryari bwena gahagine kuba nagabanza ibintu nkeyo mukizire kubyebuza konko bundi tubaraba kugaba bitushoborera so mwabazi yo gutwine Dr. Ambrose Marunda okorga International Medical Center niwarije kwa natuganirira ahamaino gabana beitu nabwo cyo tanjamisho gawe ntari kutwara kirekanyu muncereze nyakire Dr. abase okutweyanjoro turi kukiraho tutandikiraho Dr. twakwakira inkushaba ngo yeyanjoro bari kutureba. Okay, abatulaba mu nambala musiza mwebale kubeera yo mwebale kufisanga wobudde nemulaba program ya fenungi ebyamagara ebyobulamu mala musiza ko mulinya lya Yesu Kristo amanya Ambrose nga nkola na International Medical Center Mbarara. Okay, nafe tukwanyiriza program yafe ebyobulamu ebyamagara. Okay, now tuli ku milk teeth oba tuli ku manyo tuli ahamaino gabana abato mwana tumuzire ayine kusyobwira kamera meno azamina go kumukwana mutwegesa mutoreka munamina go barikweta milk teeth mbwen milk teeth nugo gahyago mubone mu gatane sena naganda garukurata. Okay. Ya amanyo agabana abatagu kalina amanya manji. Ya erinye lisoka rumba bayita watu gaita milk teeth awamoso balo gaita primary teeth ekigambe kiralo sobolo kozesa falling teeth kubanga gaba gakuvamu. Then professionally we use the word deciduous tooth. Yeseti esoka ideally gali amanyo 20. So buli mwana abateeka okubeera n'amanyo 20 ku buli side abali n'okubeera nkoki n'amanyo 5 like ku side ngeno abali nako amanyo 5 neno 5 neno wansi 5 neno 5 negakola amanyo 20 yasoge amanyo agasoka agabana. Okay. Amanyo gano amino agagine kubana gashohora gata ine kubana gashohora in which order abako mukunyereka kwawe ninda wanyereka gago mu rubaju kandi to no shawun habanza gaga hagife nango umwana kwakwenda kubanza geruguru itoga hansi mutugakuta kugira ngo mwana abanza gahansi so imwe nkabagine mu bukugu no order chi ya mino agagine kubana gamera agago kutandika. Okay, yeah. Abalabi baffe ngenda kozesa model nete mugamba nti ate abana balina amanya manene bwegacho eno modo y'abantu bakulu naye ngenda kubeera nga ngikozesa kubanga tubadde nga tetulinawo modo ey'abaana abato. So amanyo gano omwana atandika okumera amanyo ku myezi 6. Good. Yes, ku myezi 6 ng'oggyeko kiri nti mulimu abaana abamera getuyita ebinnyo oba false teeth emabega wano nga bakazaalibwa oba abamu bazaalibwa nago. Yasoka ti ku myezi 6 omwana wafunira ki amanyo gasooka era amanyo agasinga okusooka agasooka gegana amanya agawansi 2 ya singa gano abadde mwana muto gana 2 gegasooka okola ki gegasooka okufuluma. So ne gagenda mu series kati omwana nakoma okumera amanya ago ku myaka 2.5 kumwana myaka 2.5 ateeka okubeera nga amanyo gonna at least agafunye mukama. Yes. Hati nichabasa kubaho umwana abanza mino ageruguru ninga agagoku ninga nahateekwa kubanza gano muno lesi. Okay, ya enkula ya njawulo mu bantu kubanga mulimu ekintu okubeera nga kibadde scientifically proven nti omuntu ateekwa okukula ng'alina amaaso 2 naye mulimu abakula nga talina maaso omu nakula n'ava mu lubuto ng'alina eriiso limu.
So n'amannyo nago ideally omuntu bw'abeera nga akuze bulungi nga bwe kyetaagisa amannyo agawansi ge galina okubeera nga gasooka. Naye era tekijjaawo ezo embeera ezimu ezituukawo nti omuntu asobola okuzaalibwa n'asooka amannyo ag'ewaggulu era nago gaba tegalina buzibu. Kiba tewalina buzibu as long as nedda tekirina buzibu. Kati olaba kati kiringa abantu bwe bakitwala nti omwana wamera ebinnyo biba bijja kumutta. Nti ffefe buli omu mu kalica ye yakiwaki yakiwa ensonga yagamba kino kituusewo kiyinza okuleeta kino naye nga lyale kiba tekirina buzibu. Kati amannyo gano agasooka agamenyo gabaana gali kubanza nagamugasho ki mushika n'atakaliire bigumire lwaki gajja lwaki tegalindira ddala wanaabirabiyebe. Amannyo gano galina emigaso mingi okusinga bwe tuyinza n'okirowooza. Nti kati olaba okusookera ddala amannyo g'abaana bano ekisooka gayamba mu kulya n'okwogera. Nti omuntu bw'abeera nga talina mannyo ebigambo tebisobola kukolaki tebisobola kuvaayo. Ate kati ne kibeera nga ebiseera omwana byayigiramu okwogera bye biseera nga amannyo agali permanent tegannakolaki teganajja. So kati gano amannyo ge gamuyamba okwogera n'okulya obulungi. Then ekirala kye gayamba nti amannyo gano gayamba oluba luno other jaw to grow well, okubeera nga lukula mu shape bulungi kubanga gega shapinga gegawa shape ki gegawa shape jeyo okubeera nga ekula bulungi nti amannyo gye gakoma okula negyo gyekoma nayo okukula newanvuwa obulungi. Then n'ekirala nti amannyo gano gye gakoma okubeera mukama gakolanga lula or they align the permanence. Nti katika tukitwale nti omwana alina amannyo ge naye kankitwale nti erinnyo lino ly'eryagala okuvaamu. Erinnyo lino bwe livaamu eriri permanent bwe linajja nayo ligenda situkira wano wennyini. So gagenda kubeera nga gaalininga ga permanence. So bw'olijjamu amangu kitegeeza nti liri erigenda okujja katugambe nti ogyemu lino ne lino ate lino ne lisooka okujja kitegeeza nti erinajja ligenda kukozesa space yonna. Kiringa omuntu okumuteeka n'abeera nga ali omu ku ttaka eddene omusanga nga alimye wali nga walala talimyewo. So naate bw'obeera n'akantu nga katono weenyigirizaawo n'olimawo ennyaanya n'olimawo ebitooke n'olimawo lumonde n'olimawo buli kimu n'omakinga sure nga you're using it profitably. So n'amannyo bwe gatyo nti space gye gakoma okubeera nga bweri liri eddala likulira mu eryo kasita libeera nga obudde bwalyo lituuse lino livaawo liri neridda. So kati amannyo ago gayambako okolaki okubeera nga gaalayininga amannyo gano okolaki okubeera nga gakula bulungi. So n'ekirala nti bw'ogamaintaininga nga malamu ne gali agajja nago gaba malamu. Effect ebeera ku milk teeth eyinza okuaffectinga n'eri kuki n'eri ku gali agagenda okuddirira. Hata nanindeeba omwana kuyasya amino jago 20 yariire nawe naarya emmere nk'ey'abandi bari kuba mubarya kandi emmere gyo kwekubaasa kushiisha amino ganje na n'omwana nikabaasa kusiisikara mbweshi nawe twaza kutandika kumuburashinga kandi kutari twine kumuburashinga twine kuba nitutandika ryari kandi obu twatandika ryari nikeya kindiije itwakubaasa kurenzyaho akuburashinga yakubaasa kuba neekwataho amino aga. Wekituuka ku brushing amannyo g'abaana kibuuzo kirungi nnyo. Ideally omwana bw'aba yakazaalibwa bw'ati ebibuno bye tuba tulina okubeera nga tubikiriininga. Tulina okubeera nga tubikiriininga. Oyinza obutakozesa brushing eno nti ogenda bikiriininga naye n'ofunayo kagozi oba akagoye akeeru akalungi akayonjo nti osobola okasookinganga mu mazzi agabukuma n'obeera ng'okolaki nga bw'amala okuyonka omuyisaako ku bibuno ebyo n'oyozaako amata gali gonna gakoze eki gayonse ne bibeera nga nabyo biyonjo. Then omwana bw'akula erinnyo erisooka nalyo amannyo buno obusooka n'otandika okubeera nga nabwo obukiriininga ne soft brushes oba n'akagoye ako kennyini.
so kati bwabeera nga amanyo geeyongedde okukula omufunira bu toothbrush og'abaana mulimu bu toothbrush ez'obwo obuto ne tubeera nga amanyo ge nage ogakiriininga bulungi ng'oga brushinga then n'ekirala nti toothpaste omwana oba olina okubeera nga omuteekerako ka toothpaste katono nnyo nga akasigo k'omuceere yes as small as the rice seed like nga keko just komutekerako okubeera nga akozesa mukolaki mu kubrushinga so amanyo olina okubeera nga ne bwabeera nga tanamera amanyo ng'ebibuno tubibrushinga then bw'atandika okumera amanyo ne tubeera nga nawo tugenda nga tukolaki nga tugabrushinga mpaka nga gonna gavuddemu actually brushing nti bw'ozaalibwa bw'oti amanyo gateeka okubeera ng'otandikirawo mpaka bw'ofa kyekintu kyotasobola agamba nti bannange ate nkikoze nnyo leero nkooye oteeka okubeera nga omaintaininga buli lunaku okumubrushinga ku makya then n'olweggulo nga at least agenda kwebaka at least hati nanye nangu turebe aha keya ubundi yakwasa kuba nerenga ninga wagigambira omwe n'ekiririzo muri ekyo tewali keya esinga kubrushinga keya siyinza agamba nti eno esinga kweno kubanga byonna biba bitambulira wamu yes and like nga bwono gamba nti kati omwana atandise okumera amanyo n'okugenda ngewa dentist ne bamuchekingako nakyo kiba kimugasa kubanga bwe bamuchekinga gwe maama kyotasobola kulaba omusawo w'amanyi ajja kubuulira nti naye wano ne wano weetaaga omwana we yeetaaga kino so kati kiba kyetaaga okubeera nga tuteeka ebintu bingi mu nkola then n'ebyokulya byennyini nti tulina okubeera nga abaana twewala nga twewala okolaki okubeera nga tubawanya ebintu ebiwoomeredde nnyo byonna kubanga biba byonoona amanyo gano jjukira abamukadde nti tayogera so oluusi buli kyali ebimu bisigala mu kamwa so kati kiba kigira amanyo ge ne gabeera nga gasobola okwonooneka mangu then nebino ebyokuyonsa abaana ebyokuwa abaana botro ne beebaka nayo mulimu abazadde abagamba nti omwana wange nga simuteese botro mu kamwa bwe nti otulo tetumukwata ebyo nabyo biba kyonoona nnyo amanyo kubanga amata gano malungi eri omwana mu mubiri gwe naye ate bwe gatuuka ku manyo galina sukaali so kati gaba ga breaking amanyo ne gakolaki ne gabeera nga gonooneka hata dokita nindeeba aha myezi 6 omwana wange tiyamera mino gasiibayo tinkumanya nigija kumera ninga nigija kubura ahaho nimba nyine kukora ki omwana wange yasiibayo okumera mino ninija wa dokita era byonna it's better okubeera nga kubanga oyinza okubeera ewaka n'ogamba nti kamulinde naye it's better n'ogenda ewa dokita naye nachekinga nakubeera nga akwadvisinga yes kubanga by myezi 6 bwabeera nga amanyo ganatera otandika ne bwe gabeera nga teganajja omusawo asobola otunula ku bibuna ebyo n'amanya nti amanyo wansi gyegali nti oba tugaweemu obudde so nabeera nga akwadvisinga okusinga okubeera ewaka ne weeraliikirira n'ogamba bannange omwana wange yagenda osooka obutabeera n'amanyo so it's always better okubeera nga weebuuzaako omusawo w'amanyo naye nga kyekigakeereya lwakigalwawo anti era nga bwempugambye nti enkula eba yanjawulo yes enkula eba yanjawulo so biba bingi ebiyinza okukolaki ebiyinza okugakeereya oluusi omwana ayinza okubeera n'ebibuno nga bigumu nnyo nga bikaluba nnyo so amanyo ge ne gabeera nga geetaaga force mpitirivu okupushinga out okufuluma so biba bingi ebiyinza okubeera nga bigaleetera odelayinga naye nga waliyo yali abuzeeko amanyo ne gatamera mu bitabo personally simulabangako naye mu bitabo bye tusoma gye bali Ebyamagara mbikibwaho Kazire Health Products. Ebyamagara mbikibwaho Kazire Health Products. hati nanye nangutuze ahabino ebintu itute twabikura nukari omwana kwakumera erina takashizebwire bwo kumera meno tubyete bino
itwito biturebereho umwana narwara ahirukana ahemba omuro tumutwara mukikuru witu wacu ararukure byino acukura umwana agaruka muka arikuzana nanisha bamukimwe bakugombya mino ebyo bino nombikirizamo kubera mutakubikirizamo nikiba kiriki. Okay. Ya ebino oba ebinyo mu Luganda oba false teeth professionally gego amanyo agajja mu budde obutuufu bwago okukula nga tebunnatuuka nga bwe tugambye nti omwana alina okubeera nga amanyo gatandika okukula ku myezi 6 kati mulimu abaana abazaalibwa n'amanyo n'agenda okuva mu lubuto nga mwatu alinamu amanyo. Yes. Yes, ne mubeeramu abalala abagafuna mu mwezi ogusooka. Yes, nga azaliddwa nago nga azaliddwa then nagafuna mu mwezi ogusooka. So kyeraliikiriza nnyo abantu nti omwana wange amannyo gano gakuze kati agenda kufa kubanga yefiya eri mu bantu nti omwana bw'otamugyamu mannya ago aba agenda kola ki agenda kufa. Naye ffe ng'abasawo b'amannyo byonna tubisoma. So it's better era kiba kirungi nnyo nti omwana wabeera nga akuze obanga azaliddwa n'aga amannyo obanga omuzadde n'amera amannyo ago ng'obudde tebunnatuuka obw'okumera amannyo n'omutwalira omusawo n'amukola ki n'amukebera. Tulina ge twadvisinga okugyamu professionally si kumutwalira mukadooli n'akozesa mpozi bakozesa sports empagi ebiri sharp ebyo ne bakola ki. Yes, so it's always better kati omwana wetuma assessinga nga amanyi erinnya eryo nga limuluma mulimu agabeera nga gameze naye ng'olwedde ganyeenya nga tegasobola kukwata ne gakola ki ne gagumamu. Abo in most cases osobola okwadvisinga ne mubujjamu obubeera nga bumugaana okuyonka. Naye mulimu gano agabeera nga gafulumye naye ng'olwedde magumu kubanga erinnya lino libeera just nti nga bwe nkugambye nti enkula yaffe yanjawulo nti nkula eno omwana gy'okoma okubeera ne hormones ennyingi kati bw'obeera ne hormones ezo ezikuza amannyo mu bwangu amannyo go gajja kufuluma nga ki kubanga era tugamba nti omwana alina okumera amannyo agali permanent okutandika ku myaka 6 naye mulimu abagamera before that time. Yes, so ne bino byebimu nti kati omwana wabeera nga ameze ebyebinyo it's better okumutwala y'omusawo ow'amannyo eyabisoma n'abicekinga n'alaba kiki ekyokukola. Ekintu ekyo kye bagamba nti omwana bw'ogamugjamu nti bw'oba togamuggyemu afa. In most cases amannyo bwe gaba gajja bwe liba likula ne bwabeera muntu nga muntu mukulu ali mu kumera amannyo ofunamu temperature. Ofunamu temperature omubiri guyinza okukyankalanamu awo kwegamba nga n'owulirako obulumi the gums start itching ne zibeera nga zikusiiwa. So kati n'abaana abato nti bwe gabeera nga gali mu kujja bwe gati naye omwana buli kyakwata ateeka mu kamwa. So kati ebimwetoolodde awo ebibeera nga si birungi ogenda okomekereza ng'omwana atandise okufuna diarrhea ng'atandise okuluma omutwe kwegamba ng'embeera zikoze eki zimukyankalanyeeko. Naye ebyo biba byetaaga kubimanejinga kumujjanjaba bujjanjabi si kumutwala bamuggyemu ki ebinnya ebyo kubanga nti bw'omala n'ogajjamu in most cases bano abali unprofessional bajjamu ne tissue eri yonna evaamu ne permanent teeth. Kati omwana agenda okomekereza nga akuze naye nga talina ki nga talina those permanent kubanga ebinnya bya ideally either litera kubeera canine eno canine eno oba eno incisor. Yes, so kati in most cases osanga omuntu nga ze gy'oli n'ogenda omukebera nga talina canine zinnya nga talina eno ate nga zirina omugaso munene ez'okubeera nga zikeepinga face y'okubeera nga eyimirira bulungi. So those effects tekyetaagisa kubeera nga bagajjamu unless nga professional ng'omusawo w'amannyo eyabyetegereza akugambye nti lino tulijjemu lino titwetaaga kulijjamu. Now, hariho omwana bwakuza kumera mino akino kana karugayo kati karugayo kajunziri ebuvayo nga buvundu buzibu omwana tanalya binene tanaba kwononeka ebyokukwata kironye ki
ekyo kireeta okay era bikireeta biba bingi kubanga tosobola zerowinga ku kintu kimu n'ogamba nti kino kyekikireeta. Ideally waliwo omwana okubeera nga alwadde nnyo nga amize syrups nyingi. Syrups zino ezisinga kati enaku zino tebakyakola syrups zikaawa. Syrups zonna zirimu sukaali zangubira abaana okolaki okubeera nga bamira. Simbi kubanga zijjanjaba ki obulamu, naye wezituuka mu kamwa olwa sukaali ono zo ze zivaako ate amannyo okolaki okwonooneka. So nti ideally kiri kyetugambye nti wobeera ng'olina omwana buli lw'omala okumuwanga eyo sirapu at least either muyiseeko akagoye akeero akakanyirira oba mu brushing abeere nga at least amannyo ge gakolaki gakipinga nga tegalinaamu biri biwoomerera bingi nnyo. Then nti kati ebyo bwe bibeera ng'ekyo tokikoze obunnyo buno bugenda fulumanga nga buki nga buvundu. Mulimu abaana ng'abaana tebanafuna mannyo nga tebanagira abamaama abamu tebayonsa abaana, so omwana nga amusiibya ku yogurt amusiibya ku bintu bino ebyokunywa. Si bibi naye kyetaaga nti buli lw'omala okukimuwa at least n'obeera ng'akamwa ke nako kakoze eki nga bw'ozimba omubiri gwonna gukule n'amannyo n'akamwa nako olina okubeera nga okakipinga nga kayonjo. hati mbwenu nimicwe ki eitwakubaasa kuba nitukora aha baana baitu ninga abaana beyo bakubaasa kuba nibakora yakubaasa kuba nereetera amaino gaabo gatunga ebizibu nkagubira kutunga, as in which habits really that affect the teeth of children. Waliwo emuju already gye mbadde njogeddeko ey'okubeera ng'omwana omuteeka botro mu kamwa ng'agenda okwebaka. Ogwo omuze abazadde bangi abatera nnyo okugukola nti buli lw'okikola kiba kireetera amannyo g'omwana ono okolaki okwonooneka olw'amata gano okutuula mu kamwa ke okumala obudde obungi. So omwana oyo ojja kutwala obudde ojja yitawo akaseera otandika okulaba ng'amannyo ge gatandika okolaki okufuna ebinnya okufuna ebituli decay. So nakyo kiba kyetaaga omuzadde okolaki okukyewala. Then n'ekirala mulimu abaana abagira wewa abali kwonka ekyala bayonka ekigalo kino. In most cases omwana oyo asobola okutandika okukyonka mu buto nga yakazaalibwa bw'ati, naye bw'agenda ng'akula genda ng'okimugjamu kubanga kireetera amannyo gano. In most cases abantu abayonka ekyala they breathe through the mouth, they don't use the nose. So kati ekireetera amannyo gaabwe nti ogenda okusanga omuntu nga amannyo gano galina space gano olw'ekyala kino nti kyakula engeri gye yakiyonkanga kyashapinga n'amagumba n'amannyo gennyini ne gabeera gali shaped kati ngayo space eyo nga ne bw'akilozi nga amannyo ge tegasobola gatta. So ekyo nakyo omuntu aba alina okukolaki oba olina okukyewala okubeera ng'omwana tokolaki ng'omwana tomuleka kubeera ng'ayonka ekyala. Then ekirala ebyokulya bye tuwa abaana, tulina okubeera nga twegendereza nnyo buli lw'omuwa ekyokulya ng'olaba kiyinza okumuviirako amannyo g'okwonooneka. At least genda mu maaso okoleki omuwe ekyo asenye asenye amannyo ge gabeere nga gabeera malungi. Then ekirala mulimu abaana abaluma amannyo ekiro nga beebase teeth grinding abeera awo ekiro n'omuwulira ng'agenda agakolaki agenda agaluma amannyo ago gagenda tuuka ekiseera gabeere nga leeyeno ey'owabweru yonna yeeridde kubanga ekiro ng'ali mu kuluma jjukira talina kyalumako aluma linnyo ku linnyo. So kati force eyo eba unregulated kati kijja kutuuka akaseera amannyo ge gabeere nga gonna geeridde nga gasannyalala newankubadde ng'aba akyali takamba jangu ebyowaabwe mbyokuba byamukwata. How can we avoid such a habit? tulina zi habit breakers tulina zi habit breakers zasobola okubeera ng'akolaki ng'akozesa ng'ayambala nezibeera nga zimutangira
okubeera nga addamu okolaki nga addamu okubeera nga agaluma nomugire kimwe amaha nga ba doctor ekyaro ku byamajwire mu kanwa nabeera nga kigenda mpola bwekivaamu kati bwabeera nga tokyakiwulira nga eno habit break alekera okujyambala mbadde mututo wa musawo Uganda kikyali habits oba ziweddeyo habits nyingi we can't exhaust them yes kati njagala kulabako twaba turiyo nitugenderera omwana kukura amino okumera gari permanent inabo kushanga lino ryayehiga narinyenya lyine kukuuka konka tiryahika kugira ngo rukutire kimwe rugumamu kumara kire karingo ekyo kye kine effect ki ahamino g'umwana agagwi yabayine nanagarukwisha maybe nga sinaddamu kibuuzo ekyo njagala kwebaliza ddala abazadde abafa ku baana baabwe ku mannyo gaabwe kubanga nze bangi bendaba teresi najja nagamba musawo omwana wange atuuse emyaka gino naye nga amannyo ge teganavaamu lino nga ate liruddewo so nabeera nga at least ali concerned so kati amannyo gano gali supposed okubeera nti lijja naye ate obudde we butuuka obw'okuvaamu lirina okubeera nga likolaki nga livaamu yes so in most cases bwe libeera nga liri mu kuvaamu nga eriri permanent lize lino lijja kukolaki lijja kuvaamu so mulimu bano nti lino tafunye erinnyo liri permanent kufuluma n'asigala ng'alina n'ebyo milk teeth gye bali nti permanent ye teyafuluma abadde asuubira okubeera nga permanent nsaiza ye nefuluma naye teyajja so kati milk tooth eri nekolaki nesigalawo naye bwe wabeera nga litandise okushakinga ng'oliraba it is shaking it's always advisable bw'olishakinga ne libeera nga liganye okugenda ew'omusawo n'alaba ekyokola oba ekyokulijjamu amangu kubanga erinnyo lino bwe litandika okushakinga ne litavaamu ate bwe liddamu okukwata likwata ne lisinga ate we lyali ku stage eri eyasooka likwata ne liguma nnyo so kati in most cases bwe gabeera nga tegavuddeemu galeetera amannyo gano amalala okubeera nga gakula mu ngereka omwana akula wano erinnyo kati lino liri milk likyaliwo ate lino eriri permanent nalyo likoze eki gatembe kyerana ekyo kyekigambo ekituufu ekyolunyankole yes so kati gyokoma okubeera ng'ogalwisaamu ng'obudde bwago butuuse gaba gajja kwonoona engeri gye gavaayo omwana abeere nga ate alabika bubi ate kibeere expensive okutereeza amannya ago kubanga kiba kijja kwetaaga braces biki kati kibeere expensive okumutereeza okugazza mu layini hati nalina kutureba ndwara eziri kukwata amino g'abaana oyihireho oburyo obwajunda obwokurya birya ebirikunulirira tariho ezindi endwara ezakubaasa kukwata amino g'abaana nga like bwolaba nti abantu abakulu amannyo gaabwe galwala era n'abaana abato nago gakolaki nago galwala era ndwadde entono nnyo z'ogamba nti zino ze zikwata abaana naye tezikwata ki tezikwata bakulu kubanga byonna zaataakinga ekintu kimu zaataakinga amannyo nga bwe tugambye nti amannyo gano gaba geetaaga okubeera nga gabeeramu mpaka mu budde bwago obw'okuvaamu kati nze ng'omusawo w'amannyo kiba kinkakatako okukola ekyetaagisa kyonna ekisoboka okubeera nga erinnya eryo likola ki nga lisigalamu unless nga mulimu circumstances ezimu ezitasobozesezza naye nga wekiba kisaani wekibeera nga kyekyetaagisa oba olina okukikola treatment ey'okubeera nti ogajjamu si ye solution kubanga nti buli lwojjamu erinnyo tugambe nti buli lwojjamu amannyo gano nga obudde bwago tebunnatuuka galeetera gali okozeseza ekigambo ky'okutembekerana ne gabeera nga gagerekana kubanga oba ogaggyemu mangu so kati ffe tugezaako nnyo okubeera nga tukola ki nga tugakuuma bwe gabeera nga
nga maybe galimu bwa bituli osobola ogacementinga. Dokta kile katukwata mazima ngenti nyine cyo kwangira bonisha bangu osibara bari kutureba turija tuongereho. Okay. Ngamaliriza njagala okwebaza TV West wamu ne mukwano gwange Sister Charity olwa program eno kubanga amagezi bwobeera nago tegakugasa gwenga omuntu naye amagezi gagasa nti ng'osheyalinze n'abalala. Tetusoma bye tusoma nti bituyambe nnyo ffe naye bituyamba ng'oli mu kubisomesa abalala nti n'oligwa oli mu kusomesa naye aba akola ki naye aba afunamu. So njagala kwebaza TV West in general olwa program eno kubeera nga at least abantu baffe balina engeri gye bafunamu amagezi gano egabayamba. Then nenebaza n'abalabi baffe okubeera nga basasula gundi zonna ne babeera nga batulaba. Kiba kirungi nnyo tubeebaza nnyo era tubasiima. Mukama abawa omukisa. Nsigadde Marunda Ambrose International Medical Center Mbarara. Thank you very much. You're welcome. Webari mnonga iwe wagumana itwabwa programu eji eyebyamagara magara nagachara magana so neshonga kuro gumana ushitamaho barugo kubanza shayi shatu nechweka kusya shayi nazo mwabazyo tukabasa kuramagara gito twakubasa gato muteka bwenu kwe twayendera tyo program na abantu Kyobutungi Charity umuhereza kana abanyine Dr. Ambrose Malunda kurga International Medical Center kanto watuganira ahamaino omubaana twatwina bakazira health products abakutamaka sente ahagwa program eji ebyo kunywa byabo nibishemeza amagara basa kubirondo mu supermarkets n'amaduka gono mwihanga oyongera kururaje omumagaraga. Timu yone inakora nayo ninjebaza nabwe cyo mutwitereze tutenderera mugumize muna programs ezindi mpaka rwo kwanza rukwisha mukama abambera mugisha. Ebyamagara byambe kukibwaho Kazira Health Products.